era gravity era oli musiru kakati Bob Wine atazimbe ku ttaka lye ojita public land ne bayimbi mu abamuli basiru. I'm sorry to say some of you are just idiots. How can you tell Bob Wine to build a public hospital on New Zealand? Is it did the Uganda Land Commission? Echita esumbu abayimbi butasoma. Kati ettaka lya Bob Wine public land olita lya Uganda Land Commission. Government ine ettaka eryayo. Government inane buli district erimu government ranches. Government yaina amafamu gayo. Go to government. Bakwate ku ttaka lya government bazimbeke eddwaliro. Kati Bob Wine akwate kulirye. Ne gravity. Njaga erabika yekusumbwa human. Nibyogira kuto. Kati okay kale azimbye eddwaliro ku ttaka lye. Ennaku zino ebizibu bye tuyina. Omuntu akera kumacha na akwate ettaka nali wayo bazimbeko church. Abaana bewe bakula ne basengula church. Abantu mulekerawo gaba amataka gamwe okuteekako institutions. Bweba institution nga church ogiwadde ettaka bibere mbuwandiike. That's why amachacha gasingwa bungi kati gakubwa. Kagatudde ku mataka g'abantu. Gwagabyofa. Kajetubaniza agreement. Abaana bo bajja kugobawo eddwaliro. Kali ettaka lyabwe. Government tekiriza nakola luguudo. Ne wobo ina setting nyingi tosobola kukola luguudo lugenda wo. Because the road is a public. It's public. Era ne baba okuwaako okutuma oluguudo erinnya lyo parliament emala kukkiriza. That's why abayina amanya tuzita close. Ogende ye muyenga. Oluguudo nosanga oli yaliteekako erinnya lye mugwanya close ebyo binnya bye beyita. It's a close. To a road to be named after your name. It's a process. Tebakira ku machali bakati kati dine luno oluguudo balitatamale Mirundi. No. Banne musome. Abayimbi musome. Era lulibala mu kyali agamba Edikenzo ya yomba mbokubanga komiti eyise minister. Komiti za parliament omulimu ogwaziteesawo kuyista ba minister. Neba permanent secretary. Kubanga budgeting committee yetematema set. So ebe ino okuyita head wa institution awa accountability. Era tebabimanyi. Kati zo musajja yasoma nenyene makerere. Banda babatyanga ni mukuvuma Bob Wine mbutazimbye eddwaliro. Am I stupid? Then what is the work of the Minister of Health? Where billions and billions of money are put in health. Don't be stupid gravity nawe. Twalambya kisirubyo. Yes, Bob Wine mubi tategeera ne tumanye roles. President Museveni yekaya ina mu oath ye omuli well-being of Ugandans wabalayira.